Ndigoberedde nga akola amawulire okubeera nga oli kugamba nga toli biased ngo oli kugamba nga toyina ludda lwolaga kati kyekubiira kati nga mu kalulu akadde Kawempe bannamawulire abamu bakubiddwa emiggo olwo simple kubanga abamu balaze nti bali partisan abamu balaze nti ba side eri ya NRM abantu balaga nti ba NUP nga bakiraga nnyo nga ate bali ku mulimu balina okulaga side zombi ya NRM ne ya NUP okutulaga nti ekibadde mu kalulu kati kitegeeza abantu abamu bakubidde Kawempe abenale mbabakwena abanupu ne babakuba bonna babatwaliddemu tebayawudde nti oba ono oba oli kuba abamu badde balaga nnyo nti baagala nnyo okufuna amawulire ate ge batalina nakufuna. That's why abamu bakubiddwa so nga teba batusomesa batuga teri story esinga bulamu bwo. Olowooza poliisi yakoze ekituufu amamini amagye gakoze ekituufu okuba abamawulire Kawempe? Tegakoze ekituufu kubanga amagye gabadde ku mulimu gwabwe n'abamawulire babadde ku mulimu gwabwe nga balina okuwa at the end of the day kyekibaddeyo okulaga bannayuganda so tebakoze ekituufu. Okay, oba kati boyina abaana bonna buli ayagala alina okuyingira amawulire naffe abagasoma abagala okugayingira. Obubaka bwe nnina eri abasoma amawulire oba n'abaagala okugayingira nti amawulire geetaaga omuntu ali serious omumalirivu kugamba tulinga basirikale buno kuyingira busirikale bwolala ng'ogyeko buno kubeera nti oli ame oli poliisi oyambala uniform amawulire olina okubeera ng'oli serious olina okubeera nga ekyo kyoyingiddemu okyagala kuba bwe banakuba tiyagasi ng'ogenze Kawempe nga wakingiramu nga tokyagala ogenda kivaamu olina okuba omumalirivu. Akasembayo olowooza abamawulire twandigenzeko mu jjumbe tukola ku bikonde tuyige ngumi ekyo oba ndowooza self defense tomanya musajja ayinza okutwalaganya nga lwakuba bayina emmundu ng'ate gw'olina kikonde toyinza kumalako naye naye nga ndowooza twandibaddemuko ne exercise ako ekombe tobaleye nga balina miggo gyokka tebalina mmundu amawulire weetaaga kwayinza okufunira mu kafunda awo n'akwefunira ne nabwe alaba amanya nti oyinamukko ku kikonde osobola omuyisaamuko ku luyaawo katonotono agamba adduka amangu yandikufiiriddeko n'omuggo naye agamba gwenkutte ndaalabika muzito nange n'atema naawe n'otema n'akuvaako. Bas onomuyita Agnes abalabudde abamawulire mube mukone ku ngumi yo tukyali ku Backers Media. Mami amanya n'eddoboozi yenze Dorothy Atukunda. Olowooza owamawulire yandibadde yeeyisa atya ng'asoma amawulire obanga agamaze ng'ali mu field? Owamawulire yandibadde ali so confident ng'asoma amawulire then eddoboozi yandibadde ng'alijjayo bulungi abantu ne bamuwulira byayogera then yandibadde nga yogera bituufu. Kati golowooza katugende ku kyemirimu mu mawulire olowooza omuntu owamawulire yandikoze atya ng'amaze okusoma? Yandigenze n'anoonya mulimu oba ntandiseewo ebibye? Yandigenze n'anoonya omulimu ekyo kyekisinga okutandikayo ebyekyo sikiraba naye omulimu bwe gubula awo asobola okugenda n'atandikayo ebye. Kati gwe okkiriza mwamawulire okutandikawo YouTube account oba okutandikawo omukutu gwe gwonna okulaba nga asobola okucommunicatinga n'ensi? Osobola YouTube ekya YouTube kiwagira naye osobola okugutandikawo nga toli promoted then awo abantu baba oba otasobola connectinga nabo awo kiba kitavaayo. Kati gwe osomera? Nsomera Metropolitan International University. Ani lecturer wasinga ku Metropolitan abakusomesa amawulire? Ndowooza twalinawo lecturer ng'asomesa Kiswahili Edwin Nachwala yasinga okunyumira. Kale obubaka bw'obusembayo eri abaana b'amawulire? Obubaka obusembayo mbaagaliza bulungi ate I wish them success. Okay. Amanyago? Amanya Aida Faith. Olowooza abaana basanga buzibu ki ku campus Aida? Abaana basanga obuzibu bungi ate naddala ab'obuwala ne bano abatandika ba fresh abava mu secondary high school nga bajja kuki okujoininga campus. Abaana asobola okujja first day ya lecture nga tamanyi course units zagenda kukola ekirala nga tamanyi nga asobola okumalako semester nga tamanyi course units zakola n'agenda mu lecture z'atalina kubeeramu n'abeerawo ng'ali confused nze kambanyumize we najjira nga ndi mu fresh first year first semester
kati nga tugenda mu lecture oba yali yaki ne tutuula bulungi ne mukwano gwange kumbe tulina kolaki journalism nga tulina mass communication tulina ne communication skills ne tugenda ate ne tusoma mu birala ne tutuula okumala weekends nga toyina mikwano gisobola ku directinga nti ogenda kukolaki kusoma eno lecture n'eno mpaka we twabigwako ne tugende wa academic registrar ne tumugamba naye ffe tumaze wiiki ezibiri naye tetutuulangako mu lectures zaffe ne bannange n'atulagirira bambi n'atukwasa omusajja n'atutwala ne tutandika okusoma bye tulina okusoma naye eyo challenge nene nnyo eri abaana abatandika obutandisi ate ne challenge endala ku baana bano ba fresh naddala abawala bano betusanzeewo ba continuing students abalenzi babatawaanya nnyo kubanga bajja bufresh abuze okitegeera ne beeyiwamu ani aliko kawala kyakaliko nagaba bannange kati ne bajja ne bakwana abo abawala ate nga olumu bambi babalekaawo jasi bakozesaamu bayisaamu gaali bakuyisamuko ku gaali tebampisaamu ekikolo tobutakuyisaamu neekuuma nze nganze omuntu nali manyi kyenjagala neekuuma kati bakakiba olina eri abaana abo bayisaamu eggaali abaana abo be bayisaamu eggaali begendereze si buli muntu ajja nti nkwagala biki nkuyambeko ku koswaka bitya towaayo weekolere koswakawo beera n'omwoyo obeere ofokasinge ku ekyo ekyakuleeta kati bakakiba olina eri abazadde abo abatawa abaana ssente campus kugula koswaka bannanga abazadde kano kammwe kano k'abazadde tega okutwowulire muzadde wo omwana wo ssente kubanga bw'otamuwa bagenda muwa abalala asanga wanena abasajja abeevuga abalina amamotoka asange nga kosimenti we batuula bonna yamwegombagomba dda n'agamba lwaki sigenda n'ono ayinamu kasente omuzadde teyampadde naye omuzadde bambi fubanga bw'osobola owa omwana w'akasente. Onamuyita mukyala Aida webale kukyala ku Bakas Media. Kale